eyazze ey'okubba oba okusala emiti ebyuma ebitambuza amasannyalaze amanene high voltage naye ekyomukisa omubi ndi bwe babisala ate tebabbako waya kakati okunoonyereza kulaga nti bakikola nga bali mu sabotage vandalism bali mu sabotage baagala kugezaako kunyiiza bannayuganda bannayuganda mukimanyi nti amasannyalaze tugajje wala twali tufulumya amasannyalaze matono naye tubadde tugatambuzza kubanga kati tuli mu kilomita 1,450 ag'amanene n'olwekyo baagala kutumalamu maanyi baagala kunyiiza bannayuganda ate nga tumanyi nti tugenda mu budde bwa kalulu ate batugenda okunoonyereza betukutteko nga balina ababawa ssente ababa inducinga okukola ebyo naye nga birimu ebyobufuzi n'olwekyo bakikolako mu 2022 awo nga twakava mu kalulu nga balowooza nti abantu bagenda kunyiiga wabeerewo obwegugungo naye tikyasoboka kati baagala kukiddamu nga sinagenda mu kalulu kano buli omu akimanyi nti amasannyalaze gatuyamba mu bukolero obutono kakati tusaba buli muntu yenna abeereko abulindiridde naye bannaffe abagula abali mu bizinesi z'okugula scrap mulina okubeera abeegendereza kubanga olumu omuntu bw'aleeta scrap amuleetera mu kutiya n'opima ku minzaani n'omanya nti kati ono alina kiro bwe ziti n'osasula naye singa kinaazuulibwa nti mulimu kawaya kamu kebabbye mu scrap gw'oguze bino bye bibonerezo njagala kino abawulize bakiwulire bulungi bw'obanga gwe mulundi ogusoose bakusiba emyaka 12 oba okuwa akawumbi ka ssente oba byombi kakati gwe bw'obanga ogula scrap akawumbi ka ssente oba emyaka 12 oba byombi kakati gwe omusuubuzi nga osuubula scrap beera mwegendereza omuntu bw'aleeta ekkutiya sooka oyiwe byaleese bw'olaba nga mulimu obuntu bwefaananyizaako waya z'amasannyalaze yamba okubira poliisi bw'obanga mulundi gwo gwakubiri osibwa emyaka 15 oba okuwa buwumbi 2 oba byombi nabyo ebibonerezo bikakali ate era tulina okukimanya nti bwe bakukwata era bondi mukama wange ono anansaasira era bondi ne beyiri tibiriiwo gavumenti yafunye kooti yalonze ku kooti ezimu eziri mu Uganda naye nga nti gojja kwozesanga misango y'ababbi by'amasannyalaze eri makindi awo kakati bwe bakukwata ne bakukwatira e Masaka nga ab'e Kampala bakunona ne fayiro yo nga bakutwala ng'owera ennembera eyo n'ekyo kijja tukola bubi naddala wano waffe mu kibuga tukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi 3 mulumu around there awe Katigondo bajja ne basala emiti nga tuyingira omwaka bajja ne basala ebyuma ebyo ne bigwa ekigendererwa kyabwe kyali nti Masaka ebeere mu kibululu naye Katonda mulungi nti abakola ku nsonga ezo baayangwa ne batuteeka ku layini endala bo baali balooza tuli ku layini emu kubanga amasannyalaze gava wali mu kimwanyi kakati bo balooza nti tutunulidde ago gokka naye nga mwami Mayanja bw'agambye nti ebintu byaffe tubikola strategically twamanya nti ekyo kiyinza okubaawo nga waliwo layini endala era biri olwagwa ne bakyusa abantu basigala nga bakyakala tebamanya kikibaddewo naye nga ekyo kibaddewo jjo kakati twagala kukubiriza abakulembeze ffenna okugenda LC1 LC2
abakulembeze b'eddiini abakulembeze ab'ennono bakansalazi baani bayerosi chairpersons n'akakiiko kammwe munnyonnyola abantu ate mubeere eriiso lya gavumenti ku bantu ababba ebintu ebyo kubanga amasannyalaze gano tegagenda wa Museveni amasannyalaze gano tegagenda wa Katumba tegagenda wa Umaro amasannyalaze gaffe ffenna omanyi bwe tuyogeranga kyendi mu kugenda nti naye omuntu akwata asumiri agenda ku kikondo ky'amasannyalaze n'akisana nga tayagala kikondo tayagala waya aba alina mutima gufaanana omuntu oyo aba amanyi abantu ddala bagenda okukosa aba agenda okukosa abantu bangi ate mu biseera ebisinga aba tekikola nti akola kikolwa ekyo aba agusa mulimu abamusasule kyovulanga bakukwata tebakuvunana gwa bubbi bakuvunana terrorism bakuvunana ki terrorism butujju nga bwali kwata ensuuluulu n'ogenda kati ku luguudo wali olwa Masaka Kampala wa Masaka Mbarara n'otandika okusima bwekifaanagana nolwekyo tugezeeko okunnyonnyola batabanyi baffe ne bawala baffe ne baganda baffe ne bannyinaffe kubanga tubamanyi abakola ebintu ebyo era gavumenti yagenda okusalawo nega nti obwo butujju tiyava mu bbanga teyalootanga Ssekabira abantu bennyini abakwatiddwa bazze bakwatibwa boogera nti nze munnange nali musasule Umaru yansasula Mwami Katumba yansasula naye mukisa gwankutte bubi ne munkwata kubanga tuga nti yes gwe waseze ekyuma kya watutteko ki wadde onoonya ssente nti ogwange gwadde gwakusala busazi kigwe amasannyalaze gaveeko kakati bannange nze ngaakulembera ekibuga wano ng'omu ku bakulembera ekibuga saalyagadde kulaba mutabanyi wa gundi muwala wa gundi oba mwami gundi nga bamukulubbeza bamutwala emakiri mu kooti nga bamusiba emyaka 12 n'akawumbi ka ssente nze akawumbi sikalabangako akati bajja kusaba akawumbi ka ssente babakuntuma abaali bakalabye mbadde nsooka wuwo tubasaba tuteekewo tusomese abantu baffe naye tuteekewo n'empuliziganya n'abatukulembera olaba omuntu era nadde nakamuvamu ajjo nadde mu puroguramu awo nadde nakafulwa bwe nti ng'omuvubuka asala ng'akutte ebiwaya nayimiridde mu luguudo nempetawetaawo boda n'ennyamba ne zivaawo ne mwina agoberera nasanze ayina waya zino ezaffe eza bulijjo ate nga ndi Katonda amumpadde bambi yadde ayina waya zino eza bulijjo nolwekyo tulina okukimanya nti amasannyalaze gayamba ffe ffenna tugateekeko omutima tugakuume tuprotectinga ebyobugagga awo wenyini wembadde njagala awo patriotism n'okuprotecting nti ebikondo bino fine ebimu biri mu ttale ebirala biri mu lusaalu naye wabaawo abantu ababa balaba oluusi oli bwaba talabye abaawulira abakola amasannyalaze tebasala byuma ate tebabisala kiro ne bwe baba bakubisala tebabisala kiro ne baba bisala ekiro ne baba bisala ekiro ne baba bisala emisana naye gwaliraanyeewo owulira owulira nti akuuma kakaaba kakati muntu yambe poliisi teyinza kubeera buli wano tulina poliisi mani power ntono naye muntu yambe mutubuulire yamba kubeera LC1 yogera ne kansalawo amanye ekyokukola ajja kugenda ne poliisi tuyambe tubeere patriotic twagala ensi yaffe nali mu kibuga Madiina olaadi yamanyiyo tugenda ku masigidi Kuba tulyawo tuyimiridde waweeru mu kibuga gavuga nti abantu bayimiridde bali mu kunyumyamu tulinda abantu tutambule bannayuganda nga tuleeta olugezigezi lwaffe olw'obunogo obuti okusenya emuswaki oli ali atwala omukono sekatokale oyagala kutukola ki amugaa ate seeka kikimbadde enda kumenya ku kati n'amugamba bajja okusiba kuba buli kati kaliko taapu 2 olw'omusana omungi ogwake naye akati k'omu kibuga okunyiriza ekibuga tekabala byakulya naye obuti obwa bulijjo buno bwe tusimba obwaffe mu street
kaliko tapu bbiri ezifukirira kiro na misana. Gambira ddala nti buno obwaffe obuli mu kibuga bwe tute kakati tugamba seeka nti nayiseeka nawe omusajja omuganidde bwereere okugira akati asenye kumanyi nga tetulaba poliisi n'agamba munnansi yennyini yagenda okukwata ako nakanooti nga nakati munnansi bw'anaakulaba ng'omenya akati ako ye kennyini yagenda okukwata kutwale ku poliisi tokkirizibwa kumenya kati neŋŋamba ekiki ekirungi ekitegedde kakati bannayuganda wano tulinya omuddo tulinya ebimuli kati tusala amasannyalaze ku lusooka nambagayi nafiiriddwa nate ngenze kuziika kojja wange nayita ekinoni awo kumpi okuliraana poliisi y'ekinoni mukaayi we baakuma ebipiira era byaliwo kuba nayitawo kuhaayi we Masaka Mbalala era nayagala nyimirire ngende mbuuze osiwaawo omubuuze nti olinayo kube wakutte naye nali nyanguwa ngenda kuziika ngenda mulumba ennaku eneerumira nengenda bugenzi naye nga ab'ekinoni bwe bali bawulira ono RPC agenda akola okunoonyereza oyo osiwaawo ekinoni bw'aba talina gwe yakwata akyusibwe aveewo kiba kitegeeza ali incompetent kumpi next ne police bayokya ebipiira nabyerabirako n'amaaso gange ekinoni mu tawuni y'ekinoni bayokya oluguudo nga bajaganya nga bajaganya omwaka kati ebyo ebintu abantu bye balina okulaba omuntu akumati ekipiira mu luguudo nga mutunuli n'akisomba otegedde n'akisomba n'akireeta nga namwe abantu babulijjo mulaba nti aba bagenze muli okugenda kwakaabo nga nebaza bannayuganda ne bannakyuga wane Masaka ate n'okubategeeza nti gavumenti y'NRM yawulidde omulanga gwaffe abantu baffe ab'ekatwadde n'ematanga abaakubulwa muzira gavumenti yabaweereza emmere era ngenda kugibawa ku lunaku olwokusatu okula pulezidenti wa Uganda minisita yatuweereza ebijanjaalo n'obuwunga ebigenda okubamala atamuzeeko akaseera olw'omuzira olwegwa so ku lwokusatu ngenda kuza omwezi 8 ngenda kugibatwalira gavumenti ebalabirire kano mbadde kyana kaiseewo kulwanga y'amasannyalaze abaffe okuva nzule ebukondo ogende iraka ekyotera ndoza baatufiisa amasannyalaze gavaako ne gamala ennaku 5 ennaku 6 nga tigaliiko nti bagutomedde okumala ennaku 5 ku wiiki nga tigaliiko kyotera laka balina ekizibu kinene ku by'amasannyalaze nakyo abavunaanyizibwa ku by'amasannyalaze mubayamba abantu abo balina bizinesi nyingi bafiirwa olw'ebbanga eryo wiiki kitwala wiiki emu okimala wiiki eno nga kivuddewo ate wiiki eddako nga kiddako kyafuuse ekirwadde ekiruma bannakyotera ne bannalaakaayi mubafeeko